Dr. Jose Chameleone abeereddewo munnangate Wizo Manizo era nga ebibadde munnangate oba ebiri wali mu ddwaliro byengenda okubeera nga nkutuusaako engeri wali Chameleone gy'abadde alabiddwako wali munnangate ensambya mu ddwaliro ate nga Monu G era ku sayidi y'emu beeguddeko ne Chameleone wali ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo kw'ossa ate munnangate omukyala nno Rema Namakula wali ebibadde bitambula engeri wali munnangate Eddie Kenzo engeri gye yamuwaamu aga byengenda okubeera nga nkulagako mu maaso awo munnange baali ku show emu bampita Jaminati sinza ku Jaminati Yogi kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Jaminati Yogi kati nno kansooke nkutegeezeeko munnange wali omanyi bikyagenda mu maaso munnangate okutambula okwewunyikiriza munnangate abantu mwana mulenzi munnangate Wizo Manizo kyeyatuukako munnange okugulu kwe esayidi eyo munnangate ebyagenda mu maaso kakati nno olunaku olw'okulala munnangate wali mu ddwaliro era nga boogezaawo okulaba naye nga mpozzi ate n'ekyokulala mwana mulenzi ono yabadde wali mu ddwaliro munnange era nga wali munnangate producer muyite munnangate Washington yabadde ng'akikuttemu mwana mulenzi ng'ali mukola munnangate oluyimba about this issue esayidi eno munnange nga boogezaawo okulaba akatambi ako. Era nga wali ekibadde kirabiddwako wali mu katambi munnange Chameleone kw'ossa ate munnange ne banne wali balabiddwako Chameleone abadde ali mu kuvuga munnangate Wizo Manizo nga amuserengesa munnangate mu kagaali. Actually nja kuba nga mbikutuusaako ebinaaba munnangate ebisingako awo esayidi naye nga bwe kityo munnangate bwe kitambudde nga bwogeza ku munnangate okulaba kakati nno ku sayidi y'emu wali munnange wali munnangate Monu G kw'ossa ate ne Chameleone ku sayidi y'emu jjukira nti omwana mulenzi oyo alina munnangate concert wali kakati nno Chameleone abadde alimu munnangate drop nga boogezaawo okulaba by the way ebadde yakabi nnyo ebadde ekutte akati wali ku mukutu ogwa Instagram kw'ossa ate ne TikTok. Real talk is what we made of. Propaganda. Mabadi nyongera mwena majugiza dakuzo mwezi ga 3 August yakwera omunji. Sirena. Mofaya. 3 August. Sitarudi nyuma jina langu linavuma everywhere. Bwe kityo nno munnangate bwe kitambudde ku Dr. Jose Chameleone era nno kankwongereyoko wali kakati nno omukyala Rema Namakula ne Eddie Kenzo beegwako era omulundi ogw'okulala jjukira nti nno show gye baaliko by the way yali concert ya Pastor Wilson Bugembe munnange wali esayidi naye muganda wange Rema Namakula ne Eddie Kenzo bibadde biri mu kwogeza abamu obwamawali munnangate anti nga omanyi munnangate social media esayidi basala munnangate omugambo gutambwira ddala munnangate ku media esayidi nga boogezaawo okulaba akatambi ako abadde amuwa agaawo.
bityo nno munnange ndowooza akatambi okalabye katulediinze nnyo ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo naye nga bwe nti munnange ate bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nzikiriza nkomewo ku maaso awo n'ebirala katono nnyo bwe nti.